Kaakati omukyalo ono alese awusigala ewaka. Awusigala abadde yakamala ewaka ennaku 3. Awusigalo ayingizza ababbi babbe boosi we. Ndowooza yabatemezaako n'abagamba mujje, kino ekikazi kirina ssente tuzibbe. Awusigalo agenze ekiro ku luggi lwa mukama we n'alukonkona olw'ekisenge n'amugamba gulawo mama, gulawo. Mukama we n'agaana okugulawo n'amugamba nze siggulawo kiro ndi bwereere mba neebase. Awusigalo kyava agenda mu kisenge abaana gye basula n'aggyayo kibbebi ekite ekyavula n'amugamba ngenda kusala omwana we obulago oba togguddeewo. Twagala bisumuluzo okuggulawo geeti bannange bayingire. Omukazi si kwe kuva mu kisenge ng'awulidde omwana we ng'akaaba. N'agenda n'aggulawo geeti nga Awusigalo akutte akambe akatadde ku bulago bw'omwana we. Bamubbye nga bakuliddwa Awusigalo. Kakati wuliriza. Nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Nsaasira mmwe abakazi ababeera eyo ne mwetaba Awusigalo we mutamanyi maka gammwe. Oli omukwano gwo n'akugamba nze ninayo omuwala asobola okujja n'akukolera, tolina ky'omumanyiiko. Awusigalo tomanyi waabwe, tomanyi mannya ge, tomanyi gye bamuzaala, tomanyi bazadde be. Gwe n'oyetabula essimuwala n'omuteeka mu maka go bbu, n'omuteeka mu baana bo bbu. Mwegendereze. Kyekyo lwaki muleeta abakozi nga basezi, muleeta abakozi nga balogo, muleeta abakozi nga babbi. Tolina ky'omumanyiiko. Wuliriza. Omukyalo ono ku mulimu gy'akolera waliyo mikwano gye. Ndowooza yabagambako nti yeetaaga omukozi. Yabagambako yeetaaga omukozi. Kati kwe kumufunira Awusigalo. Kubanga ewaka alinayo abaana bali 3. Ayinako obulenzi 2 ne kibbebi ekyavula. Kati kino kibbebi ekyavula maka gano temuliimu musajja. Bawe yabadde taliwo. Bawe bano abasajja abakola safaari n'agenda eyo n'alwayo oba agenze Tanzania ng'eyo oba Kenya ng'eyo n'amalayo wiiki ng'emu oba wiiki singa 2 nga takomyewo waka. Kati omukyalo ono engeri gy'aba nti tasobola kusigaza abaana baneeno waka nga talina okukola. Kyava yagamba mikono gye ku mulimu eyo bamufunireyo omukozi. Teyatawana nakubira ndowooza mama we mu kyalo kumufunira mukozi, yagamba mikwano gye. Kati yabadde ali awo nga bamugamba tebamufunidde omuwala. Omuwala gwe bamuleetedde yabadde mukulukulu ndowooza myaka nga 25. Okiwulira? Nga muwala bamumuleetera bulungi nnyo ng'ayogeramuko naye ng'amugamba nti onaakolera ssente mmeka, nti munnange anti ojja kumpaayo zonna aba oyagala, sigenda kusalira nnyo ssente. Ng'amugamba agweyogera ng'omuwala amusaba emitwalo 7 omwezi. Ng'amugamba nedda, abaana engeri gye nnina nti abaana bali 2, olina okulabirira ono omuto gwe ngenda okulekera, olina okulongoosa waka, ngenda kuwa emitwalo 9. Ngenda kuwa emitwalo 9 ate bw'onaaba okoze bulungi ng'olabiridde abaana bange ngenda kuteeka ku mitwalo 10. Kwegamba nateekawo embeera esikiriza omukozi ono ayagale abaana be ate n'emirimu amukolere bulungi, ng'akwata mukozi ng'amuteeka mu maka ge, nga batandika kubeerawo. Babeerawo olunaku olusooka ng'omukozi emirimu agikola bulungi nga talina buzibu. Omwana amufumbira, abaana abasitula, azannya nabo mu nnaku 3. Mu nnaku 3 ng'olwo yakamuleeta ng'omukozi azannya n'abaana akola biki ebyokuzanyisa byabwe. Wegamba nga nabo balaga nti bakoze eki, bapiikinze interest abaana mu Awusigalo gwakola kigwaleze. Omukyala ng'asanyuka ng'aba bannange nje nabanga ku mulimu nja kubeera n'omutima nga gundi wamu nti abaana bange bakola ki, bali bulungi ewaka. Olunaku olwokubiri lutuuka. Kati kumbe ono Awusigalo alina pulanize mu ki? Alina pulanize mu bwongo. Omukyalo ono kyatamanyi naye era kanakayita kimanyi nti oba abamuwadde omukozi ono nabo babadde mu lukwe lwa kumubba. Takimanyi kubanga talina wayinza kukimanya. Abamuwadde omukozi ono tamanyi oba bamugamba nti gwe bw'otuukayo olwo lukazi lubbe, luba ne ssente, lubbe bawaalwo asuubula safaari gy'abeera. Tamanyi oba olukwe lwabaddemu bali abamuwadde omuwala ono. Olunaku olwokubiri Awusigalo azannya n'abaana akola biki, emirimu akera n'agikola, n'alongoosa ennyumba. Kwegamba n'ateekawo eddala embeera emuleetera okwesigibwa mukama we oba omukyalo ono.
kwegamba nga n'omukyala ono wabeera ku mulimu mu nnaku nno 3 abeera n'omutima nga mugumuli wamu nti abaana be bali bulungi, kubanga ebiseera ebisinga omuntu wayita awusigala ewaka ekintu kyasinga okufaako be baana. Abaana bwe baba bakulekedde bali bulungi, balira mu budde, banywera mu budde, banaabira mu budde, bazannya beeyagala, si banyiivu tobakuba. Buli muntu yenna alina kyaba ayagala gamba akolebweko. Oba okitegera ekintu ekyo munnange, olunaku olwo olwokubiri lujja luziba, ndowooza awusigaalo atandika okukuba okukuba ddiiru ne bano ababbi abali eno ebweru. Kati mukama we engeri gy'atasiibawo nnyo waka, awusigalo yeetoolola ennyumba ya mukama we yonna n'amanya buli kimu. N'amanya omukazi ono ayinza okuba nga alina ayinza okuba nga alina ssente, kubanga yamubuuza, naye anti taata w'abano abaana ali ludda wa? Amugamba, munnange taata w'abano abaana taliiwo, emirimu gy'akola akola safaari eyo, amanyi okugenda n'amalayo wiiki, asobola n'okumalayo nno n'omwezi, emirimu giba nga gimukutte. So taata w'abano abaana tatera nnyo kubaawo. Kugamba awusigalo ne yeetoola mukama we mu nnaku 3 n'aba nga amutegedde kumpi buli kimu. Munnange olunaku olwokusatu ndowooza awusigalo nga buli kimu ddiiru yamaze dde okwogera ne bali mikwano gy'ababbi basobole okugiyisaamu obulungi. Ekiro mukama we avudde ku mulimu, awusigalo n'akwata ekkubo agende akole mission nga bw'erina okukola. Kati ndowooza nga yateeseza ne mikwano gye babbi banne, abasajja 6 be baalumbye omukazi 6 nga yateeseza nabo n'abagamba, kati nze kasita nnaakola bwenti ne bwenti nga ono ajja ggulawo nga mwe muyingira nga ffe tumubbako ssene nga tutambula tugenda. Tebeebikkiriddeko yadde ne mu maaso. Awusigalo byonna yabikoze ng'omukazi amulaba ati kuba talina kyamumanyiiko. Bamuleetedde buleetezi muwala mukolera. Tamanyi waabwe, n'amannya ge oluusi ge yamugambe gabadde makyamu, tasobola mugamba era amannya matuufu automatically. Tamanyi gy'ava, tamanyi kyalo gy'akola biki. Teyamubuuzizza nti munnange gw'oba ova wa, just mu nnaku 3. Munnange obudde buziba ziwera ekiro ssaawa 9, 8. Awusigalo azuukuka. Abaana bali mu kisenge beebase, basula mu kisenge kyabwe. Awusigalo alina akasenge ke gy'asula, akasenge k'abakozi kaba katonotono. Then ne boosi we ono omukyala naye asula mu kisenge kye. Awusigalo nga gy'akonkona nti anti ggulawo. Ng'amugamba, ate lwaki oluggi lwange olukonkona n'amaanyi, nze neebase. Ggulawo. Ng'ono amugamba, ndi bwerere neebase oŋŋamba ki? Ng'amugamba, gwe ggulawo. Ng'ono ng'amugamba, ndeka by'oŋŋamba ojja kubiŋŋamba enkya. Ng'amugamba nno anti ggulawo, bino ebintu biggyeemu omuzannyo, ggulawo. Ono agenda okulaba omukyala ndowooza nga awusigalo ali siriyasi, n'afunamu okutya. Bwe yaganye okuggulawo, awusigalo n'agenda n'akwata omwana omuto ayavula. Omwana yamuggyeeyo akaaba ng'alina mutulo. N'amugamba, anti bw'oba oganye okuggulawo nze ngenda kukwata ono omwana wo musale obulago, muleke wano nze ntambule ŋŋende. Ggulawo. Njagala ompe ebisumuluzo, waliwo be ŋŋenda okuggulira mikwano gyange bali ku geeti. Kati bw'ogaana okumpa ebisumuluzo okuggulawo, ate gwe olina okugenda n'oggulawo. Omukyala ng'atandika okukaaba n'okukuba enduulu mu nnyumba. Naye nga bw'omanyi zino ennyumba ze bazimba ez'abagaggagagga ezo, mukyala balinamuko ku ssente, nga talina ngeri gy'ayinza kufunamu buyambi. Ate awulidde ekyokusala omwana we n'atya. Awusigalo n'amugamba, kasita nkuwulira ng'okuba essimu nti olina gw'okubira essimu oba okubira bbaawo essimu oba okubira ki, nze nsala busazi mwana wo nga mmuleka wano nze nga ntambula ŋŋenda. Omwana we ajja kuba afudde. Ggulawo ekisenge, twagala bisumuluzo kuggulawo geeti. Munnange ng'omukyala mu kutya okungi ajja ng'ali mu maziga akaaba, ayambala akasikati n'akabulawuzi kubanga omanyi nti abakyala bano basula mu nayiti. Agamba kantekeko akagoye, ng'ayambala bulungi nnyo obugoye bwe, ajja ggulawo ekisenge n'ebisumuluzo bya geeti.
nga usigala mugamba njagala ogenda oggulewo geeti, waliwo abali ku mulyango baagala kuyingira. Mu maziga amangi omwana w'omukazi amukutte amutaddeko akambe. Omukyala ono ng'agenda bulungi nnyo aggulawo geeti nga ababbi bayingira abasajja 6. Omu ng'asooka amukuba oluyi lulifulula bisobwe pa! Obedde otulinzalinza nga toyagala kuggulawo otegeeza ki? Nga luka mukuba oluyi lulifulula biswa. Omukyala awoloma nga bamugamba gwe yingira ennyumba gwe va mu bintu by'okwekozaakoza. Ng'ayingira ennyumba nga bamutuuza mu ddiiro. Kati awusigalo kye yakoze, bali abaana abali mu kisenge yabaggaliddeyo eno ebweru, n'asigaza ono omwana omuto bebi. Ne bagamba omukyala twagala ssente, bano ababbi. Awusigalo ye asirise akutte mwana. Ne bamugamba twagala ssente, n'abagamba bannange sirina ssente. Awusigalo n'abagamba ono alina ssente, bwe yeefuula mbu wano alimba nga tutta akaana ke nga lutambula tugenda. Ssente azirina, woogaanira okubawa ssente akaana ko ke kagenda okufa. Kati abasajja abamu ne batandika okugenda nga bakeberakebera ennyumba, ng'omukyala bakwata omwana batandika okumutekako akambe okumutiisatiisa. Mukazi watunduza yagenze okulaba nga ababbi baneeno bali siriyasi. N'abagamba amazima go gali nti kambawe ssente muleke omwana wange agende. Ng'omukyala ono ayingira ekisenge ng'aggyayo ssente obukadde bwabadde 9.5 ng'abubawa. Bwe yabubawadde, awusigalo n'abagamba bano ababbi bawoona omukazi akola safaari. Abasajja bano abakola esafaari baba na ssente, ate nono omukyala alina ssente. Ezo ssente si zalina zokka mu nnyumba, ate kubanga alina ssente endala zalesseeyo. Ng'abagamba omukazi bannange sirina, bannange sirina. Kati kumbe ndowooza mukazi wattu yeyagadde ku ssente z'alina abatoolereko. Ne bamugamba tutwale gy'ozijje. Ne bayingira ekisenge ky'omukazi ne bamwongera oluyi. Eno akaana ke ne bakanyiganyigamu ne katandika okukaaba. Mu kuwulira akaana ke nga kakaaba ng'ene ne maama akaaba, n'abagamba ssente ziizo mutwale. We yabadde atereka ssente ng'alinawo miliyoni 2 ng'abatooleddeko just obukadde 9 ndowooza n'ekitundu, nga bagenda baggyawo balansi asigadde, nga bakwata omwana bebi nga bafuluma naye ne awusigalo badde balina akamotoka kaabwe, nga bakwata omwana w'omukazi nga bamutuuza mu mmotoka, nga balyoka bamuvuga, ng'omwana bamuvuga distance okuva ku nnyumba weeri, nga bamutwala. Buli kimu baakitutte. Baatutte amasimu g'omukazi, ne batwala TV zino ennene, wanga amaka gabaddemu TV zino 55 inch TV ne bagitwala. Ne batwala zisaabuwuufa ne bazitwala. Omukyala yabadde alina essaawa zino ez'oku kisenge ennene ennungi, nazo ne bazitwala. Abaana abamu bali eri mu kisenge, bo beebase, tebamanyi kigenda mu maaso eno wa maama waabwe nti gyawunye. We baafulumya ebintu ne babiteeka mu mmotoka, ne bakwata omwana w'omukazi ne bagenda naye mu mmotoka ne awusigalo waabwe ali mu lukwe, ne bavuga ka distance okuva ku nnyumba y'omukyala. Ka distance ndowooza ka kilomita ndowooza ng'otambulawo ndowooza eddakiika nga 5. Ne bakwata omwana ne bamuteeka awo, bo ne bavuga ne beeyongerayo. Kati ono omukyala ye yasigadde ajja adduka ng'agoba emmoloka erimu omwana we. Mu kujja ng'adduka kwe kusanga omwana we nga bamulesse ku kkubo naye nga bo bagenze. Naye nga awusigalo talina kyamumanyiiko, bamuleetedde mukozi, kati ne w'okutandikira tamanyi. Era kye yakoze kwe kugenda ewoono eyamufunira awusigalo ono, n'amugamba nti omukozi gwe wandeetera, omukozi gwe wanzigira yayingizza ababbi mu nnyumba ne banziba ne batwala ssente zange ne bagenda. Omukozi oyo abeera ludda wa? Kati ono yamufunidde omukozi, yamugambye nti nze nange nina gwe nabuuza, n'aŋŋamba nti alinayo omuwala ayagala okukola. Ate jjukira naye wali waŋŋamako nti olina omuwala oyagala omuwala omukozi. Nange omuwala siina kye mumanyiiko, nange baŋŋamba bugambi nti gy'ali ayagala okukola.
kati nga mu butuufu talina mu ngeri yonna yonna gy'ayinza kutandikirawo. Omukyala n'abuuza ani oyo eyamukulagira, kati ng'ayagala okutandika okunoonyereza omukozi oyo olulandira lwe yatambuliramu mpaka bwe yamutuukako. Naye anaamufuna kye kibuuzo ekiri mu ddiiro, anaamufuna. Eno Uganda ozannya n'okuzannya. Baawusigalawo be mutamanyi. Mukyafuna ebizibu mu baawusigalo be mutamanyi. Edda abantu baafunanga baawusigalo bano mu bantu baabwe. N'ogenda mu kyalo n'ofuna akawala mu famire gy'omanyi, kubanga abantu abasinga mwakulirako ko mu byalo. N'okwira mama n'omugamba nti mama nfunayo akakozi, ne bakuwulireta omukozi, ne bakweta omukozi, naye ng'omukozi oyo omanyi ewaabwe, amannya g'amatuufu ogamanyi, bazadde be obamanyi, kwegamba nga ne waba alina ekintu kyakoze wako olina woyinza okutandikira. Naye bano abakozi b'ennaku zino simanya kampani, simanya biki. Mbasaasidde era mukyakaaba nnyo. Byebyo ebiri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nte mugoberera, mwebale okuba nte mufollowinga. Mbere bulungi mweraba.